tusobole okubanga tuyamba Munnayuganda wa bulijjo. Bwe muba mwe musimbuka ne muwa abantu bana amabaluwa ne mbawa clearance nti you can go ahead, kya buswavu nnyo mu kaseera kano ng'embeera bw'eti efaanana. So waliwo omulimu munene ogw'okkolebwa okuddamu okutereza ekifaanani kyammwe. Tunuulira oluguudo oluva olugenda e Bugembe, abagenda e Bugembe mumanyiiwo, va wano we baziika abantu ku Limbo ng'ogenda e Bugembe. Ku mabbali awo n'amakolero agaliwo gatudde mu Lutobazi. Ate nga n'abantu abo balina clearance yammwe eya NEMA. Tubadde tusaba bwe muba mulina obuyinza buno eno humble request n'obwowembeefu bungi nti tulekeraawo okubaamu n'abaana n'agaana, because ffenna Uganda yaffe tusaba etunyumire, because okutandika okumenya ennyumba ng'omuntu n'ebintu bye biri mu nju byonna mu ebiri, greda nejja n'etandika okusika obusisi. Waliwo ebifo ebimu bye tubadde tulooza nti NEMA mwandibadde mutandikirako. Temusobola kumenya bwe mutyo ne mulekawo ate amasundiro g'amafuta. Oli alaba ekifaanani ekyo olowooza ki? Ampuliriza tunnyikire nnyo okumira eddagala lya baliyita ebigambo by'abano bimalamu amaanyi. Anyway, eddagala baliyita pain aid. Osobola okuba nga olifuna ku pharmacy ez'enjawulo, omugongo gukuluma, omubiri gukuluma.